legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true, the world may pray. Mami, oli eno nno naye ndabye Rayani alina abasajja bakutte enkoba zino empanvu ezipima poloti. Bapimye eri, bapimye n'eri kati mbalesse wali ng'ali n'abaami abo balina bye boogera. Ate bye boogera mpuliddemu ekigambo kya ssente. Waludi nga Rayani alina abasajja nga bapima? Alina abasajja abo bakutte enkoba zino empanvu ezipimira. Soose balaba nga bapima eri maaso ne badda n'eri kati mbalesse wali nga balina bye boogera, naye nga mulimu ekigambo ekikwatagana ne ssente. Sirina kyenkimanyiko mwana wange, tonkanga. Kati Rayani atandika atya okuleeta abantu wano nga takutegeezezza? Kasiina nze ne bwe sibafuddeeko nga ndo Rayani sooka okomere. Wajima Kiki ekigenda maaso? Bye baŋŋamba nti olina abantu abali mu kupima, mupima ki? naye abaana bwala olugambo era ntegedde nti ono agenda kukugamba. Olugambo ki? Kuŋŋamba ki? Kati anzitidde surprise yange. Surprise ki omuli enkoba empanvu ezipima amapoloti? Maama nze mbadde njagala lujja luno kubiwa pavers eri emiryango eno emanju wonna basiige langi kuno kwonna, ntegeka ebimuli ku balukoni, wabeewo enjawulo tube nga tunyirira. Kati surprise yange agisi. Rayani nga surprise ki munno jasse? Esente ng'ozigyewo zisobola okukola ebintu ebyo? Maama nze sente okuva lwe natula ku ntebe y'obusika emikisa gyange gyonna gyeggulawo bwe giti egy'ebyenfuna. Maama nze sente nnyina akubona nanyononedde. Rayani, leka kutusiruwaza. Kyogamba okusiba pavers kyetaaga bantu kujja nankoba bapima biki? Ye mama ne weba ebadde surprise tugenda kuvaawo wano eno era bagenda kukola tulaba, material bagenda muleeta tulaba. Kyogamba badde oyagala sooka tutwala weru wa ggwanga okolewo gy'oyita surprise. Tubalemu surprise yange naye kati nga bw'ogisse gwerinda bulinzi ogenda laba nga bayiwa. Omanyi weefula nnyo kagezi munno. Maama kati gwekola bwoti kale nakuba surprise ogisse naye kati mubirabe ebigendo baawo mbikole nga byonna mubirabe. Ogendereze byokola kubanga baana kubana tegedde Rayani alimba. Mami, Rayani oyo nno wali mutaddeko nnyo erise George. Mbeera yeetaagisa mwana wange naye emyambaako ffenna tukanule. Jackie, omanyi nti ndi musanyufu. For sure simanyi nawe mbitandika naye webale kukkiriza kubeera mukyala wange. Naye Rayani, okimanyi nti mu nsi muno twagala bulamu bulungi ate obulamu obulungi yeggwe. So I'm ready to be your wife. Oh. Naye abafamile be banansiima. Ekya family ekyo tokitya. Toyagadde bafamily. Oyagadde nze ogwo. Gwe bali bonna balabe bulabi. Balabe nga abataliiwo. Gwe kasito nkakasa. Titogenda kuddamu kukolagana na Aizo. Naye Rayani, Aizo just mukwano gwange. And I love you. I'm ready to be your wife. Oh. Mama, ensonga lwaki nkuyise mbadde njagala otandika okubeera ebweru mu boys quarter
kubanga kati nze nafunye omukyala ate era naawe kimanyi bulungi nti tosabeera mu nnyumba nga mulimu omwana wo mukamwana ate naawe kiba si kituufu. So mu mbeera eyo badde njagala otandika okusula mu boys quarter. Kati gwe bona agendayo kiri gy'oli oba mubeeramu emu ne mama Bise oba anyway gujala okikola olondeko oba ogenda mwene y'ekyengulu ojala balina kufe balinda ofuneko emu modda zisobole okubeera nga nsigala muwala natwegaza. Then bano babise bo basobola ogira nga bakyabeeramu kubanga bo tebanzira, naye kati gwe obutakusiiga buko kubanga oli mukamwana we. Mwana wange Bise, olala n'ekitumpisiza nsonga nkulu ate y'amaanyi, nsaba ogiwulirize ate ogitwale bwegendereza. Nsonga ki eyo maama ey'amaanyi ennyo? Olaba Bise, mwana wange, wano si we bakuzaala, ono si ye taatawo. Kati nze taata wange oyo gw'oyogerako ali luddawo? Taatawo ye Ssekiziivu. Kati mu byonna maama ayina ssente, ayimiridde atya mu nsawo? Wogerageranya wano wendi ewaffe n'oli ani asinga ssente? Ekituufu mwana wange, oli musajja mwavu. Olaba ne bw'okuŋŋaanya ekika kye kyonna ku bwavu bw'aliko, tasobola yadde okweza kkoota ya ssente z'omusajja ono zayina. Maama ku byonna by'oŋŋamba oyo bbaawo si taata wange, oyo bbaawo taatawo si wange. Nze manyi taata wange ekivumbi wano eno alina ssente. Ebyo maama saagala biwulira by'oŋŋamba, nze toŋŋamba, toyongera nakuŋŋamba. Mpolampola biki ng'oyagala kunsiba ku musajja omunaku? Mwana wange, olaba wano nze nakuleetawo, nali mbanoonyeza future nakuba bulungi. Olaba ne Aizo yennyini tebamuzaala wamu, lwakuba ye Aizo taata wa Aizo twakkiriziganya, nakkiriza tumuteeke wano abeerewo, ye takinaako buzibu akimanyiiko. Naye ono omusajja ye ndi ku puleesha, taatawo ndi ku puleesha amangi okufa. Naye mu byonna by'olowoozaako nga we wakikola mu kusooka n'ondeeta wano n'ondaga nti wano waffe, wallahi ya Mungu sivaawo. Nze sirina gye ŋŋenda wa musajja munaku, sigala n'omusajja wo. Tomunteekako maama. Kambuuze maama, ye owa Aizo yaani? Ye Lutaaya. Lutaaya? Taata Lutaaya yazaala Aizo? Atirisiko funako engeri gy'onteeke wa mwami Lutaaya naye nga tontutte wa musajja munaku. Mpolampola bajja. Mpolampola biki ng'oyagala kunteeka mu nnaku maama? Kati Bise mwana wange, mpuliriza ate onkolereyo ekintu kimu. Olaba omusajja ntadde ku puleesha, akasajja kalogo. Mulogo? Kundoga. Maama oyagala kunzita? Wako waddawo oti? Kati oyagala kungabira musajja mulogo? Yuyo munaku, waki ondabye ennaku maama? Maama ndeka nina ebizibu ebimmala. Tonteeka wa musajja ono manyi mwami Kivumbi omugenzi ye taata wange. Mpolampola tajja kunzikakkanya maama, fa ne puleesha zo fa wekka. Kati Bise, ogenda kunkolera ekintu kimu ekisembayo. Ngenda kukwata nkutwale, bw'otuuka eyo oba okomawo oba okola otya oba oddukayo otya, nze kasita onyamba n'enkutwala n'enkutuusaayo omusajja n'atandoga. Maama tonkanga, ontwaleyo bandoge. Nze gw'oyagala nfe eddogo. Maama fa n'eddogo lyo sigenda wa musajjawo, fa n'omusajjawo, nze siri musaayi gwe, nze manyi ni musaayi gwa Kivumbi. Eyo tobyogera nako ate saagala nkiwulire wantu wonna maama. Togeza. Senga, wangi mukyala. ensonga etutuusizza wano Ennyabo. nina obuzibu bunene nnyo wano. Ensonga eri wano ya musika. Omusika yangobye. Wangi? Yangobye nanziza ku boys quarter. Munaawasizeemu. Naye mukyala, omwana oyo obuyinza obukugoba mu nju muno abujjawo. Ate era wamma yogerako kubanga bwe mbadde nzijja ku geeti awo nsanzeewo bano basikaali
nangamba mbusayininga konsoba ono ali ku biki nendowooza mwayongerako Ssekyuli tekya bulijjo kumbe ensonga zeezo kasita okyerabiddeko olaba agobye wano kitaawe Ssenkungu n'amugoba amututte Nabbugisi mufungize amugobye ng'omubbi w'akasimu. Naye bannaayi Mukama Katonda, naye mukyala nkubuulire, omwana oyo twamulaba luli ne tulowooza nti bw'anaafuna obusika bw'akaayanira ajja kukkakkana, naye ate bw'oŋŋamba nti yatuuse n'okugoba mu nnyumba ogende ku boys quarter, ekyo tekisoboka. Naye baba nze mbadde nteesa bwenti nti singa kiba kisoboka nga tusobola okuba nk'engeri gye tukyusa ne tufuna engeri gye tukyusa ne tuteekawo omusiko omulala, kuba omwana ye afuuse ensonga, afuuse ekizibu. Y'ensonga empisizza ssenga, ensonga ogitwale mu bakulu balabe bwe bayinza okukikola, bwe tuba tusobola okukyusa tukyuseemu. Kaakati mukyala, naawe mukyala wange, ensonga eno tulina ogikwasa amaanyi. Obuvunaanyizibwa bwontisse mukyala, ngenda butuusayo bunnambiro tulabe kye tukola, ekyo tekisoboka yadde akatono bwe kati. Simanyi kyatuuka ku mwana oyo bannaayi. Ng'ebiri wano ebyo. Naye Mola, omwana oyo bw'atyo bwe yali okusookera ddala, lwakuba twalowooza nti singa anaaba afunye obukulembeze bw'ayaayaanira nti anaakyusaamu okwo, naye bw'ayongedde muwaga. N'atalowooza na ku maama we. Ebyenfuna bwe bityo bikanula abantu, naye Mola nze kyembadde nteesa, singa oba otuusizzaayo obubaka eri mu bakulu bagambe Aizo yaasike, bwe tuba tusobola okukyusa ayizaddewo, kuba Aizo waali. Nze sikirinaako buzibu, bwe kiba Aizo nga afuuka omusika asike, kuba omwana namwezaalira naye anfuukidde ekizibu. Ekyo kituufu nnyo. Obubaka ngenda butuusa, ate kyemmanyi bajja kuyimukiramu kuba baaba yali wankizo nnyo. Bwe banaakiwulira mangu nnyo mukyala tugenda kujja ensonga ezo tulabe. Mama wange omulungi, ebyo mbitegedde oli bulungi, naye olinako okoonyeemu nti ntyo kabalaga nti olinamu ekiganye. Mwana wange, ebiri wano bizibu nnyo. Kikyate maama? Kwese kipayopayo mwana wange, ndi wano tubidde mugajjudde. Ate buzibu ki maama? Emirembe gimpweddeko. Ennyumba eno gy'olaba ngifuluma. Ngifuluma? Like otya? Omusika ngambye nzire mu boys court. Ekyo nga kiva mulayani? Okiwulidde mwana wange wekikkanze omutima? Musabwe ekityo wekinkanze. Maama, sooka olindeko. Layani nga yakugamba ebigambo ebyo? Layani angambye ove mu nnyumba nzire ku boys court. Tugenda kuwasa. Nzire eri yawasisimu. Ayagala kuwasa. N'asalawo akugamba embuve ofulume ennyumba. Bw'atyo bw'angambye. Naye nze maama, omwana oyo nze namuta. Nze yampisaamu amaaso wano ku lunaku lw'omukolo ogw'olumbe. Yanzikakkanya nemba nga sikyalina kyenkolagana naye. Era ye Layani namujja mu birowoozo byange, sikyayinza kusika naye muguwa. Naye nze ngenda kuwa amagezi gamu bwe gati maama. Tosooka kutya nnyo, teweeraliikirira. Ne boys quarter togenda gigenda. Tuyinza okukola bwe tuti. Tugenda kukola tutya mwana wange? Olaba otya? Bwe tuddira ku zino ennyumba rentals ze tulina ezirimu abapangisa, ne tubaako emu gy'osiima nti eno nsobola okuwegazaanyizaamu, ne twogera n'abapangisa abo ne tubawaayo ku budde
oba mwezi nga gumu oba ebiri tubagambe bagifulume tugenda gikozesa nodda omu n'olema kudda mu kwenyiga ku boys quarter really kikola gwe maama yakera enkya n'omuzaala obeere mu boys quarter ye ng'ali munene yeegiriisa neva nentunuulira ennyumba omwami wange mweyandika nensuubira nti mwenaamalira obukadde bwange oba oli awo paka katonda lwalinzijulula naye mwana wange Dayani angambye egifulume. Naye maama ekirungi nti gwe ogenda gifuluma mu mirembe. Maama abazadde bangi bafulumye ebyobugagga bye baaleka naye nga babifuluma bafu. Abaana bangi batemye bakadde baabwe lwa bya bugagga bye beekolerera. Babasindiikiriza bangi ne babagoba mu ngobe embi ennyo kubagirayo majambiya oba kubatta. Naye kirungi nti gwe wakyaliwo ka chance ak'okugenda mu property endala era balo gye yaleka. So ndowooza maama tukole ekyo. Alhamdulillah. Oba bw'otesezza mwana wange ngifulume nga ndi mulamu kisingako kubanga waliwo n'ekirala ekyankanzedde omutima. Ate kiriwa? Era kino bwe kiguddewo kirina badde saasoose nnyo kifaako. Dayani yaleese dda wano abantu ne bakwata olukoba ne bapima eyo yonna. Bapimyewo dda wano. Nga bapima waniwa? Bapimyewo bwe mubuuzizza n'aŋŋamba nti abantu b'endabye bapima awaka wano ayagala kulongoosaawo oluggya lwonna emmanju eyo ekikomera kisige langi oluggya alusibe pavers. Ne neebuuza nga Dayani ssente azigyeewa ezisobola okukola ebintu ebyo. Gwe bw'otunula tolaba nga eyinza okubaawo engeri endala. Maama omanyi Dayani tumuteekeko amaaso aga obusika bwe yayayaanira yabutuukako naye agenda kutomera. Ekyo eky'okumutunuulira tusobola okumutunuulira naye tuligenda okuzibuka amaaso ng'ebintu byonna amaze byonoona. Sooka omuleke akole kyayagala. Bale kujja? Kale. Jack Johannes. Obulamu buli butya? Tina. Jack Johannes. Omanyi nze ku surprise kwe siva. Kati nabategekeddeyo ka surprise. Tina. Ono tomumanyi. Jack Johannes naawe ono tomumanyi. Mbuliza kukuona mukyala. Osibye otya? Jack Johannes ono ye Tina omugole mukyala wange omupya. So Tina feel at home. Bwe nabaddeeyo ne ndowoozaamu ne ŋŋamba bakyala bange ate kubeera n'abakyala babiri. Ono owulire nti nsula bweru nga sikomyewo waka tekiba kirungi. Nensalawo ne ŋŋamba awaka wagazi ennyumba nnene kati okusula ebweru ate owulire nti yasuze eno oluusi tomanyi gye nasuze ne ŋŋamba atist kankuleeta waka tubeere wano nga mwawula bwawuzi lukuubo. Gwe nodde eno ewuwo Tina naasula eno nalabye nga atleast kisobola okuyambako. No tie it took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache.
My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Who tires wealth brings no sleep, but my own son's dreams run deep. My own son, my own son, stand tall through the struggle. You'll conquer all. My own son, my own son, be free. The chains will